Okay. Omulabi wa Fit Media ogamba otya akansubira oli bulungi olunaku olwaleero tugenda batwogera mu mukono omukulu bwe tuli wano olunaku olwaleero amanyiddwa nga Melody agenda batubuuzaako tukontinuinge n'emboozi omukulu sense okulaba nange kusanga se olinga okusanga nnyo naye tetunyumyamu. The day is today. The day is today. Ogamba Cameron. Ndi bulungi se. So obuze kubakulaba tugende maaso. Bana abatulaba n'abatuwuliriza. Naye waliwo abatulaba n'abatuwuliriza. Yes. Oyinza okuba ng'oli mu kutulaba ate waliwo ali mu kuwuliriza bwe byolaba. Emmanju obanga alina byakola so mu nnamba namusizaako. Omwezi tuli mu gwakumeka mpozi. Tuli mu gwakumi. Gwakumi. Mwebala okumalako omwaka. Happy New Year. Yete kunnagwako. Almost gubaguweddeko. Mukama Katonda n'akuyamba n'akutuusa wano waliwo abataatuuseewo. Alenga waliwo n'abanatera okuba tunatera okugumalirako ddala. Ate na waliwo n'ebitwaniriza era mu ggwanga. Nabo baakayingiramu. Mazima. Omuntu yandesaanye okubuuza Melody. Oli ku ki? So far nga tulina bagenda yeeyo. Melody amanya agaddala kwana. Nze Kakooza Manson. Manson? Yeah. Manson. Yes, sir. Madison Manson. Yeah. Oli mu ddiini ki? Nazaalibwa mu ddiini ya Bukristaayo. Neze bwe nkula ne neesalirawo okukkiriza kyekikulu. Noddawa. Eddiini si kyekikulu. Nze nzikiriza. Nenzikiriza ekituufu ekirina okukkirizibwa. Nenga eddiini si kyekikulu. Ngenda mu muzikiti n'ensaala. Nengenda mu bakatuliki n'ensaba. Nengenda n'ensembera akagaati n'enkalya. Bwe ntyo. Zeno nali manya akagaati. Kali wa Bukristaayo na mukati. Nedda atako nakalya nnyo kuba nakulira mu Buyisiraamu nate nsomera kuli Abakatuliki. Awo ebwegerera awo. Awo ku Nambole omanyi isomero eriri wansi awo ekyaki eri awo. Nasomerawo awo. Ng'ate nvaawo nezija nensabira ku muzikiti oguli opposite wano. Omuntu ateetaaga okumanya who is Melody. Melody yaani? Melody linnya Sikire. Bwe ntandika okuwuliza sitole za maama wange kuba maama yayimbanga mu school choir. Yayimbanga mu school choir. Nga bamunikineminga Melody. Olwa amaloboozi ndowooza ge yali ayimba sirinaako bukakafu. Melody wa Mathias. Yes. Kati nze nange bwe ntakinga music nengamba let me take this. Nokakugenda erinnya kangenda na lino. Tekyalina logic nti simanya ate nali nina okukola bwenti kati n'erinnya nayo nerituuka nerinfaanana. Yes. Ne mami yakyaliyo ne dadi? Mami Samulabako, mami ye yafa. Mami yawummula mirembe nga naye nakaweza emyezi nga 2 bwe baŋŋamba. Taata wange ye yagenda ndi mu kya 7 ngenda kukola yafandi mu kya 7 nga ngenda kukola Primox mukyanzi bwe nzijukira. Kugamba oli mulekwa? Ndi nfunzi kuba ne jjajja yavaawo. Tubasabira emyoyo gyabwe giwumuleme. Amiina. Naye abaliwo nabo we bali basijja kugamba nti siinawo ndabirako nga bamaama bange nabo gye bali bakojja bange gye bali ku sayidi ya maama ne jjajja omukazi gyali ku sayidi ya maama Nakabya akyali mugumu muggyeko jjajja omusajja yagenda ku sayidi ya taata ne jjajja omukazi gyali ekawempaawo kuba maama jjajja oyo yazaala Akirewo Kivumbi. Kivumbi yaluwa ono akulira security ya Bobi Wine. Yamutegeka kati kisege ate yadda ku taata wange. Awo kati akitegeeza abataata wange. Yes. Kati so bwe kitwe kiri okuleka nti bali bagenda tekitegeeza nti ate teriyo balala. Kati kino kya music okiyingira oyina emyaka emeka? Ojoyininga ddi music? Akulira mu music. Mama yali muyimbi. Mama gwe nakula naye muyimbi mu church. Nakulira mu kigo kya church. Ngera nyimba mu church bwe tuvaayo ne tudda ku ssomero kuba mama yali omu kuba headmistress b'essomero. Ekitegeera kuba masters abaali batwala essomero. Kati ne ku ssomero nga mu school choir nyimba. Tekyalina logic just nakiyingira mu buyingizi. Bwe nakwatanga na flowing nga mu flowings. Nga bwe nva mu Sunday school Sunday school bwe yaggalanga nga nina okugenda nninde maama kyaki y'abakulu ng'era njoyininga bujoyinizi kwaya. Kyaki ekyaliwo awo mu Kimumbaasa Pastor Fred Sozi akyaliwo awo
Mama yangamba pastor agamba wamubula ko ne mugamba mama bwe nagenda pastor agenda ko ngamba bisima katonda akunoonya sima alenga akimanyi mbimanyi anyira kunindako bala atagenda kungamba bintu ngenda kujja mubuzeeko naye nga mwagala nnyo pastor wange okay beramu ku bantu abankuza wacha kyo yijukira ng'ekyali yabiwempe kati yafuuka sebijja kyogenda ngayo n'ogirambulako n'ogirabako kuba abantu be yes nalizizeeyoko nensaba nebbo tebamanya ati munne ebiseera bikatuuka sofuuka sitongi abatakyagala kumanya nedda sinza kwerabira gye navanza muzaalwa abaana bamekewa tuli abaana 5 n'omukaaga baŋŋamba gyali naye simanyi gyali bonna balenzi abalenzi tuli 2 buli mulenzi agabana maama wuwe abawala mu maama waabwe fenna taata y'omu nga bo gye bali gye bali era mbawuliza kyamukisa mulungi kuba munne waliyo eŋŋanda ezimu nga tezimanyi baluganda baabwe gye bali ate nga be basinga okuba obungi abandi ab'eŋŋanda zange mmanyi gye bali benzaaba nabo wabula ate abantu abamu taata wange bazaaba nabo abamu simanyi gye bali nabamu ku sayidi ya maama sijja kwegulumiza nti bonna mbamanyi nemmanyiiko abo abamu besobodde naye tosobola kulwanga ogamba nti kwonoonye kwoli bangi naddala ku sayidi ya taata bangi sayidi ya taata bangi kati mmanyi abaana wava mu jjajja wange omukazi gye nakulira bonna mbamanyi ne jjajja wange omukazi omulala ow'ekyebando bonna mbamanyi ko jjajja wange omulala ow'ekasana azaala taata waffe omu ali e Canada abo abamu mbamanyi k'omu ku bo senga wange nasomanga naye sengaawo nasomanga naye nina basenga bange ab'emyezi 3 nga bakazaalibwa ate nga nina ne basenga bange abakulu naye bwakola wayinza okugamba oli wa myaka 15 nazaalibwa mu bantu abakulu nazaalibwa mu kika kyaffe nze mulenzi omukulu omuzzukulu omukulu mulenzi naye nga nina basenga bange bakulu bazaala abaana bamu bazzukuza nadda ozaalwa wamero nzaalwa Luweero Kasana Luweero Kasana Piida ku lujja lwa Kakoza Christopher kumpi nnyo wanene mu kijja kya Kakumba mu kijja kya Kakumba ku lujja lwa Kakoza Christopher agalamidde Luweero Kasana Piida mulimu abatamanyi gye bazaaba munnaayo basanga nga tamanyi kugyaziwala nga amala kukubira kusenga weegi nale libaddembe lye addembe lye naakula n'agamba nze kika kye kimanyi nange entandika byange kisinziira ye ku kikyaba ayagadde oli waddembe okwerabira gye wava kika naye nga yogendayo n'obawulizaako n'obalambulako mbalaba nnyo bannambulako n'ewaka ŋŋendayo sisobola kwerabira waffe komanyi buli kyonna kyenditudde ensibuko yakyo ngimanyi buli kimu kyendi olwaleero n'okutuula naawe leero ensibuko yakyo ngimanyi nina entumbwe ze nnavaamu okubeera wano newankubadde background ezimu ze batugamba tezeeyagaza oba tezisanyusa kati waliwo be baŋŋamba maama wange yagezaako okunzijamu emirundi nga3 nene nnemeramu okwabuutinga simutemako nkumbi nti nno yali agezaako kikola shes mine manze banyumiza binyumize sijja kulimba nti oba ndi mumusalako yagezaako okugjamu emirundi nga3 nennemeramu kati ekyo kyokka ekyo bwe nkiwulira kindeetera okugamba nti gyenva sirina kwerabirayo nina obuvaamu nina root I'm not here by mistake. Okay. Oyo akyali Melody akyatubuulira tuli mu kwongera kubanga tuwayaawayana kuna Melody obwakeredde olunaku olwaleero maama wa muyimbi munnammwe Gravity Omutujju maama oyo yatuvudde ku maaso so tubadde twagala otube nga obaako message gy'omwanga muyimbi munne okubanga omusaasira kyannaku kuba nange mbirabyeko ku social media wenza okukidde kyannaku nti sobodde genda kuziika okuziika tekunnaba anti nedda nogenda okumukubagizako madde sinaba waliwo ne muganda ne mukwano gwange era yafiiriddwa nabyo mbirabye leero baziika nkya Masaka Emma mukwano gwange akola awo mu kikuubo omukikuubo abamumanyi anyway back to Gravity kyannaku nnyo kuba empulira gyawulira sijja kugamba nti obulumi mbuwulira
ye yayinza okwogera obulumi ye bwakola ki ye bwawulira sina bigambo biyinza mugamba biyinza mugumya kuba ekintu ky'okuviirwako muzaddewo kintu kirala nnyo naddala nga ffe abatabalenya tulina engeri naffe gye tufiiringamu eyaffe kwanze laavu ya maama sigimanyi kitegeera kati gravity kyenyinza omugamba bambi agume n'ensibira ebigambo ebisembayo n'ekyo ekigambo kyensobola omugamba kuba n'ebigambo tebisobola mukamfatinga sirina bintu kyenyinza mukolera kiyinza mugumya ekyo kyosi kirina wabula alina kuguma bugumi kuba bagamba ennuma eguma biki eguma bigo ennuma ekula bigo yes kati mu bulamu mu humanity gye tutambuliramu byebyo ebigo lwako omuntu omulala yayinza okulowooza munogwa n'ononoka mbadde mulabanga mu bivulu ne mbadde simusembererangako mubuuza katabadde mukwano gwange naye nga mbadde mulaba but I respect the fact that maamawo yes kale may her soul rest in peace etumusabira tukungubagira wamu gravity osobola okubanga katonda akugumya so that munaye yeye kumonkirwako munaye atusoseyo obusoosi Melody away from that tulaba nti oli musajja muyimbi kati abakwataganako n'omusajja Dr. Jchameleon omuntu ayetaaga okumanya like in brief otunyonyolemuko okwatagana otya ne Dr. Jchameleon musinkana mutya to that extent natuuka n'okuba nti munaye akuwa oluyimba olwo was it your breakthrough song omukutandika okukwatagana mutya era kyakukolera bbanga kyokubanga okola ne Dr. Jchameleon oluyimba that breakthrough song yo story yange ne Dr. Jchameleon mpaavu nnyo bwenjinyumya nsulawo nagigezaako kaawamu n'essaawa 3 tezaamala naye nga bw'ogambe in brief Dr. Jchameleon okuyimba naye ali mulabe bbanga ddene nga mulabe ne story ne twakwatagana n'emboozi ze twajjanga tunyumya yalaga nti yali ampulira oba naye yali before okay yes kati ngezaako kikumenyeramenyera kati mu kukwatagana okukola ne sipapa yali mutegesi wa bivulu era ng'ategeka saidi ya Bobi Wine n'ategeka ne Chameleon sipapa ono omugagga yennyini nga sinamuleeta ntu artist management nakwatagana naye ng'ategeka bivulu kati sipapa bwe yategeka ebivulu nenkwatagana naye netwogera okutandika okubeera manager nenkimuleetamu kozi yali akyesambanga gaatatusobola nemugamba nja kukulaga engeri yokikola mukozi olwedde nali nina sako y'abantu benina munda mu industry kozi industry nagiyingiramu bukyali nagiyingiramu bukyali kitegeza abantu nali manyi bangi yes kati bwe nkwatagana naye to make the long story brief nenyera nenkola akayimba kange kaddema ako kankole ki sipapa nangamba Melody wali ongambe waliwo akayimba ko kenawulidde tusobola okukakola ne Chameleon oyo Chameleon twakwataganya bulungi nimugamba lwaki koyagala nze ngene ntandika okuyimba emmere nga nyimba ne Chameleon bobo kya kisoboka omusajja akubye ennyimbo omusajja akubye ennyimbo okwekutula alina ennyimba oba yizeni yali alina basiima ogenze ndowooza yes yalina ennyimba ziri awo zivaluvalu zaliwo eziri valuvalu yes ezinyimba ezo zaliwo eziri ngaenyimba zirina message zazo zezikalinga nemugamba ti zitandika okukwata message yange nagamba nze kenjagala nakagadde wakayimba eyo nedaba abantu nga bakaniriza bulungi was no problem the first day neraba namba ya Chameleon yali 077777 nenkubira twesange wa Pademan nengene wa Pademan ze recording what I recorded recording all that stuff the payments were already made ne nkolachi ne ninda natalabikako then the other day ne bankubira yali agenda Malaysia etukwatagana recording oluyimba netweyambako here and there oluyimba ne luggwa n'agenda Malaysia n'atulekera oluyimba netuluta tewali yaddugama toba omuwayo kasente ebyo byali between him and Papa
because wali under Sipapa. Okay. Kati bwe byaggwa ne tuta oluyimba and the magic was done. Kamiri wajja ne tushootinga video. Netumala shootinga video. Ne tutandika okukwatagana mpola mu bivulu ebimu. Awo omukwano gwatandikira awo mpola. Kitegeera. Omuntu ayinza okugamba nti in which year was that? That was 2013. 2013. Oluyimba lwasooka okuba ng'okola? It wasn't my first song. Oluyimba lwalinga lwakuna. That was your breakthrough song. Yeah. Okay. Yeah. Ate ndukola after okola ghetto search, talent search ya Bobi Wine. Ngambale sikimanyi. Kati temunoonyereza the problem. Nabikola I was the first. Ne kwega nali abasinga Firebase yo yali mmanyi. Ne bafans ba Firebase ame yonna nali njimanyi bonna abantu abasinga ba Firebase. Ng'obamanyi? Nali mbamanyi. I was interacting with Nubian Liz, but everyone. Yes. Omuntu ayinza okugamba nti ng'okoze oluyimba ne Dr. Jose Chameleon teyalina ngeri gyakusumbwamu kuba kati ennaku zino omuntu wakukola oluyimba ne Chameleon olina okuba nga wamubuukinga before n'olunaku lwennyininyini bwe lutuuka ayinza okukusanga kyanga naddeeno gwe teyalina ngeri gyakusumbwamu. As a busy person era kyatwala obudde lwakuba mu mboozi nkikuyisiza mu bumpi kyatwala obudde yali busy yali alina shows e Rwanda ng'alina she Malaysia kati show gye yali abuukinze e Rwanda bwe yadda it was yesho gye yanteekako bayira gye yali alina e Rwanda yali eyokubiri yesho gye yanteekako and he gave me my first flight. The first flight? Yes. Gave me my first flight. Nengende e Rwanda. Ne sijja mmutematema nti simanya yansumbuwa kozi nange era mulimu bensumbuwa. Ensaawa zino? Mulimu bensumbuwa nagamba ne kakati wangombe watu nga program ye nagyerabidde kati sosola agamba nti ate yansumbuwa nazero kozi naye by then when nali nkiraba nate by now si bwe kiri obeera ne program zijingi nezikusa abo tutunuulira nkole kisonga olina engeri like walufunamu lulina we lwakuteekanga gwomuntu bwotutunulamu zinenyumiriza nnyo mu kyekkola emikwano olimba lwandeetera nnyo emikwano awo eva lwandeeterako n'okukola ebintu n'okulinnya ku stages ezimu ze nali neegomba ati mulimu ebintu ezo bye nali neegomba nga neegomba okulinnya ku stage empanvu eveeno neeri nga mbiraba bulabi nga ne mu disco singira kuba nkola ekyo yakubira sayingirako mu siriki nga bantu bayo nga bagamba siriki teyingiramu baana bato oluyimba luwe naye kiryobeerako wabwera obulimu Shirwande asangako wabwera nebisana yasangako wabwera nga pakinze Range Rover agiddemu bwesdisenwe nga tuli awo wabwera tupakinze papa nagamba ko kirabo olina okukola ennyo that's the beginning badde bali oluyimba walukuba ne star nti sitogenda kujja ne star ng'olina star nedda kati bwe twakola ne Chameleon tekyategeeza nti kati olwo nfunye akalandira ndi naye igwe nti no omukwano gwaffe ne Chameleon gwe gwekola mulina engeri gye gwekola nga tetukukase bukasi mugwajja buzi banga buli twakwatagananga bwe twalinanga bondi gye tunyweza bwe twakwatagana twalinanga bondi gye tunyweza paka olwaleero naye twakolera oluyimba sijja kulima nti there was a bond between me and him era bwe twamaliza okukola oluyimba byakomaawo nga nze ngenda byange nange nengamba waaye kanyingireyo kondabye lumu nejja ebbi nampita kawo nagamba alina ekigambo ekyo yanvumaawo naye nga ngaasaaga ng'omuntu sijja nakyogera mu kamera naye mutulabonema najja bbigwe siriki nennemo yingira naye nga that's it kati twakufumingako mu siriki oba kyamala kutwalira bbanga siriki nagipafomingamu ng'egudde ng'eyise ne by that time of the song hitting ate bakulimba nti nawomerwe nakuba ekibaala kyova yana ebbaala yannema era nga nzija buziba bweru nempakinga awe kaba akiri kyanjigiriza nempuliriza music nja nendaba ku bantu emanyinawo performance nga wenyingira performing oba sina performance sina kyenkinayo era abantu okundaba nga nti nyingira disco bandabye ndi na Chameleon
era tebakulima nti kunkole ki waliwo abanda banga teri wali taliyo kati wabona abantu abandabo omulundi gwabwe ogusooka ngaakusabira this is my first time seeing you abo bangi kati ng'ogyeko oluyimba is there any other song gwe lulinayo ne Chameleon oba lwemwayongerako olwo ne luhitinga twakola oluyimba lwa Bisooto ne Chameleon naye nze saalwagala kuba twalukolera mu mbeera gye nali saagala nali nyawukanye ne Sipapa naye nga nze nkyakolagana ne Daniel nengenda ku studio ne ndikodinga oluyimba kuba lwolikodinga oluyimba nemuga Daniel master nenga mikisinga ngenda kujja nkiba oluyimba lwange kati nze mba ndi awo nga abantu boogera basaidi ya Sipapa abantu kasajja tetukagala naye baba kayimba sajja kayimba Daniel kampuliremu ku luyimba olwo kati Chameleon yali azzeekaawo ku studio nze nga siri ne bamuwulizaamu Chameleon n'abagamba mukubire melodi ajje Chameleon bo ne batankubira nebagamba Chameleon gwe abamukubira kubeera baalina ensonga zaabwe lwaki tebankubira Chameleon n'ankubira essimu n'enzija n'aŋŋamba nabiyotya kole tugendeeyo natabirimu nabyasomere binategwe yabitandikawo lwaki tetukola netweyongerayo nenzikiriza tulukole naye nze I wasn't happy kuba twalukolera mu mbeera nga sikwatagana na Sipapa ate nolimu Sipapa entertainment bo nendukyayira awo nenduzira kati ekyali kyabawula te ne Sipapa ekyatwawula ne Sipapa kunsibya Sipapa yansibisa ate nga nsibisawo ansiba awatali nsonga nze ne mukyawa so akwatagana na muntu antadde mu kkomera akwagaliza ekkomera abakwagaliza ki ekyo kyatwabula since then siddanga mukwagala kolagana n'okwatagana ne Adizza Chameleon paka kati tutunire ku kyokuba nti kati mukola naye tulaba ennaku zino oyimba naye where it necessary ate ng'oli backup artist we kino kijjamu kitya you performing with him as a backup artist yes okukola nga backup artist sikitandisa kikola na Chameleon kyekitenasooka okukola mu music career yange ate abamu bagamba andina okwetongola nange nyimba ebyange than backing someone as a professional na backing ako kuba buchaman naye ulizo olimba lwa binkaabya binkaabya nze nkola balala nga tebasiima my voices are there nalinga okufa besi ne backing enyimba z'abanubiya nili nyingi yes ng'okubakinga kyekintu ekyambeezangawo nga kyekisasula renti wo banyendekawo ku Badman Records mu Balego nga bantegekera ennyimba nga 20 nga buli limba bampadde emitwalo nga 10 emitwalo 5 8 nezija nezibaki it was my profession ate backup artist bamuzaala nga talent ye yakubeera backup ko ne bwogenda e Makerere tebakutendeka kubeera backup artist it's a talent inborn basobola okusomesa MDD ne bakusomesa amaloboozi musimanya tena alto mubwogagatta ofuna lino ne bagakusomesa gonna naye nga tosobola kubakinga ba arakeri babaddeko ba backup artists ba Michael Jackson aba artists banyo ba Wayne Wanda ba backup artists yes so njagadde okuwa omulambo okufubwa bwakubeera backup ate nga sena nakubeera backup artist buuza Chaga wasanga na ku shows nemba backing anaza ekinyumirwa kintu kyange ekinyumirwa kikola kuva dda kinyumira nze nga nzija ku stage nembacking era nga betumesanga bwembera ne Firebase backing kuva ku muyimbi asooka paka kwase naye ng'ennyimba zonna navaako bwenti mpulira nga waliwo ekirakinga nze omu ku bantu abeera wabweru wa studio nga mulina kyemukola nempulira nti waliwo ekibulamu nenzija buuza Bruno K buuza ku Bruno K buuza Lili Pazo olimba lwemugendo ogula emmotoka believe that's me sobola kubeerawo nga mpulira waliwo ekibulako ku luyimba ne sijja uliriza oluyimba lwa Joyiranda lwalina ne Chameleon olweshiba lwe yali akoze amaloboozi gange mwegali yes amaloboozi gange mwegali ate sikyenyumirizamu just lwakuba ekyo kirimu nze nga nze ekinyumiro kikola yes kati so lwakuba mpulira nnyo nga bakyogera musima melody wadda mu kubakinga Chameleon that's me nze ekinyumirwa ko ne Chameleon yambakinga
ne wizo amakinga wizo twali ku show ya agundi yani ya aganaga ni yali wangulu ne nyimba wizo nadda ku backup microphone emabe nambakinga ebisira bisinga mba nyimba Chameleon nadda ku backup microphone nambakinga Chameleon ya bakinga nga bapapa CD ba Dennis Lama batone skeleton ngira kwata microphone na backing abantu kiri kyenkugambye nti okubakinga kibeera inyu bwengo wulira waliwo kyosobola okugattako okay. It's an inborn talent. Yes. Kati gwe mukuwulira okubeera awo ng'ogamba nti nnyo okubeera nga nkola ne Chameleon okubanga mu backinga we wali emirembe gyo nze yenna nze sigendako ku show nempulira nga kuliko ekibulako ne sikwata microphone ne bwensanga afirigo band era obuuzangako kusho ya wizo era wali omu kuba backup nali omu ate nga nze yali director. I was a director, I was a producer. Era mpulira nga waliwo ekibulako nga ngenda ku backup microphone saagala kuwulira nsobi. I'm a perfectionist bwe buzibu bwange na directing nga kuva muri rehearsals nenteekako nze I'm a fill up, I'm a spice. Ndi nyanya munva aya musajja gwe nkubuulira amazima abantu bekwatiddeko microphone era banjulira bakimanyi abantu banyi era bwe babeeranga yeyo nga nali ntaddeko eddoboozi mu luyimba banayoŋŋamba nibakuwako credit ate bazigaba naye sizisaba nati mulimu ebiriyo by'abantu abamu ebyo nze sizisaba olw'ensonga tebankaka okikola kweyagala nkikola kwagaliza nakugattako Madi oli bw'atunuulira essaawa zino agamba nti Melody yes oyina weewaawo bakulaba ndi Dr. Jchameleon oli bw'aba akulabira mu kifaananyi ekiraga nti kati oli akulabira Yesu mu perspective eno egamba nti Melody kati abakinga Chameleon takyali muyimbi oyinza mugamba ki agenda atule ku YouTube yange anoonyerezeeko ng'omuntu atule ku blogs mmeka ezinjogerako blogs ze Canada zinjogerako solely as a solo artist. Yes, solo artist. Blogs eyindi yazinjogerako as a solo artist. It's only in Uganda we bogera such nonsense. Ate nze sibagana kuba yentegeera yaabwe kuba nange era tebindya ekitegeera tebindya nze mbawuli bajja mu inbox zange abamu ne banvuma oli nakuvuma nga tomanyi lwaki akuvuma tojja kuyimba tojja kuyimba nga tovudde na Chameleon. Who told you so? Kachoga Nubiani naye si muyimbi olwokuba asiba ku Bobi Wine kati mutandike ku Nubiani likubaye mukulu wange gwe mutandikirako okukuba amagi nga temunnajja wange lwagamba nti budde naye ng'emboozi y'omukulu ono tukyalina nene Melody tusooka tutunulira ekyokuba nti Chameleon waliwo ebimugambibwako ebimwogerwako kimanyi ebiwulira tusooka tutunulira ekyokubeera nti Gavana S omumanyi emboozi za Gavana S oziwulira zayogera ku Chameleon bulungi kati twagala otusigira ekifaananyi kuba ye alaga nti musajja mubi nti ebbanga lye babeera nabo ebbanga lye yabeera naye yamukolanga ebintu ng'asirika Melody si gwe muntu kusaazi gwe tugamba nti ali mu kifaananyi ekyo gamba nti oludde ne Dr. Jchameleon. Who is Dr. Jchameleon? Gwe nga gwe weewaawo ebizze byogera eri Gavana S bingi kimanyi naawe obadde obiwulira twagala otutangaaze mmwe eyo embeera. First of all ngenda kusooka sijja kwebala mboozi eyo cause era ndowooza muli on island of today kuze muntu ali close gwe musobola okutuukirira naddala nti ayimirira ku stage n'omuyimbi ng'oggyeko technically abantu abalala ono manager oli kitegeera nali nebalamye okwogera ku bintu ebyo cause ebintu ebisinga bye boogerako sibimanyi cause boogerera mu past sigala badde boogera of present awo naaligambye nti wayi kiriwo naye naye mulimu ebya present ebigambibwa nga ki mbu olina we watravelingako ne Chameleon era Congo bo ne bakuba mizibu mbunakuba mizibu munakumenya n'omukono bemaze saavaayo kujja kwogera nti Chameleon yankubye nammenya omukono gwe lwaki oyagala okunjagala lwate ali Congo lwaki okirumiriza
Omaika kyo kinewunyisa n'abaana Uganda ofuna bulungi baagala nnyo okutwala allegations than the proof ekitegeera eze Chameleon yabwa akola ekintu osobola okwogera mugane Chameleon this is not good ekitegeera mwe twali kushoya legend gold na wa melody nyala kutusa program ne muga you know what bro I'm not changing it program yeno jogenda okuyimba once and for all period era n'atuula ebbali n'akola bukozi bya hustles n'agendera ku kinali mutedde not because it is a masazeewo no naye awuliriza ate si kya kumugamba bwe mbanja gadde muga ekitegeera kati alina obukakafu abukutere ku mmeeza bw'aba alina video agikutere ku mmeeza agambe nti this is the proof that happened with Melody nasanga teta bwe yabagamba kyo mugamba omusajja amukuba yena abagamba naye omusajja wange mwagala mundeke mubadde ki Zembundekero omusajja wange. But the bad you see in the person, there is a good in him that we see. Kati tuddeyo wali emabega. Abantu abasinga okwogera bogerera mu past. Out of which is the past sigirimu, sabeerawo. N'ebirawo bagamba of recent ebimu ze sibeerawo. Ekitegeera. Kati tuddirawo ddala emabega ku gundi ya Saha. Saha yajja n'ayogera n'agamba Chameleon Adizza bangamba okwogera about Saha n'engano olw'ensonga Saha simumanyi as a friend. Saha mumanyi nga muyimbi munnange. Saha simumanyi nga Airanda kuziwe yabeererayo saaliyo. Sina kyensobola kumwogera. Tobeera nga Omuliro n'Airanda. Mbiyonera ni gye ndi musiye yaba Saha nasanga Saha agenze. Kitegeeza ebyabwe sibimanyi. Kitegeeza sobola kwogera ku Saha. However much tugaba n'ekika nti wante ndi wante ffenna batabazukulu ba Katongole twesanga twebuuza ng'omuyimbi sirina kyensobola kwogera ku Saha simumanyi era naye tamanyi wabula ng'omuyimbi we bali kuba ndongo taata tunyumyamu kyetuwayizaamu nga obyemu yeeyongera okitegeera ekintu ekyo so sirina kinsobola kulumiriza mu ebyo ekitegeera nimula nnyo okwogera ekintu kyenaawuliriramu emirembe ebiseera ebisinga bagamba nti omuntu ng'oli close nnyo naye nti buli lwakola ekintu oguma oba n'ogamba engeri gyali mukwano gwange kankireke Melody Chameleon alina ekintu kyeyali akozeeko ne kikunyiiza n'ogambira ddala n'olaga nti kino akikoze kinyiiza naye lwanaakola ntya oba kankireke oba kankyo gyekiri bingi kozi nange mmunyiiza bingi mmunyiiza n'annyiiza ne twawukana nga twawukanidde mu mbeera embi naye olw'obulungi bw'ekisuubizo oba bw'endagaano gye twali twewa mu kamwa kaffe vabale etali mu buwandiike n'ogamba kino just twevumiemu bwevumi kino nakyo kigaani kimenye omukwano gwaffe tekisoboka omukwatagana ekitegeera sijja kugamba nti ya tu perfect nambu ffe tweyagala nnyo nnyo muganda wange tunomba enkya neggulu yes ebintu gavana ese ebimu ku byayogera agamba nti mwabali close ennyo naye mumutya abakola ebintu ne musirika mwe muli Smile Access Kayemba ku bye yamukola ne byakola mukazi we nti Chameleon akola ebintu byakola eri mikwano gye eri baganda be olw'okuba nti balina that respect ne bagaana okumugambako ekintu kyonna bino obiraba gwe ngaali close naye kyekiri kyengenda okugamba bw'otandika okwogera nti ebintu byakola mukazi we bambi ze saaliwo zisobola kulaba Chameleon ng'alina kyakola ekikyamu ne simugamba ayiteerimu era bembera nabo bakimanyi I'm a straight man kugambirawo this wasn't good this wasn't called for okitegeera bwe nkiraba nga ddala yakikoze ali mu nsobi ayiteerimu kozi naye muntu awuliriza okitegeera kati emu ne bagamba da Access Kayemba kati ze nawo Access Kayemba musaasira n'omusaasira manyi lwaki ye ayogedde sayidi ye ng'omuntu nabadde saagala kwogera ku bantu abo saagala bbawa nnyo relevance na budde bwange but let me just do it ekitegeera Access Kayemba bw'ayogera nti Chameleon yamukuba from 2011 n'amukuba 12 n'amukuba 13 n'amukuba 14 n'amukuba mu 2019 n'amukuba mu lockdown mbwani bwe bakuba omubiri gwakyuma onoonyawo ki ate era n'osigala ng'omuntu omuliko mutambulirako omuntu akuba bw'ati omwagaza tambula genda oba olina obukakafu genda ku poliisi alinayo referensi yo nayona gy'alaga
talina mu wiki ngemu n'ekitundu nomulaba okuti ayirongi nawambuuza mwana kibanda wagwana kibanda storage kati abantu atabadda ku media ne boogera omutume gye nakugamba banne Melody nako wakayemba saagala mulabako nakigamba kayemba nakukoowa nakukyawa negwe nosigala ng'obuzungirako munoonyako toba era abakuba ate naye CHAMELEON tava mu bbanga n'abakuba bajja nga balina ne bamukoze bamubbanga essebukwa ne bamubba kamera ne zibakwata abasinga abamu ne babawaayo abamu ne babaloopayo ne babagamba okitegeera kati ng'asirika bwagatta obusungu agenda kukukuba amaleemu mbwe bonna babulaka abayisaamu empe nkugambye tewali olaba ne mu maka toyinza butafunamu butakkanya na mwana wo. You will never be perfect. A perfect relationship is not a relationship. A perfect friendship is not friendship. Bw'oba gwe mu mukwano gwo oyagala gubeere straight gwe guti muganda wange abantu bafunye obutakkanya bungi nnyo abantu tebagala banyumiza tulakoko bansoogereko ne Bobby najja kukubulira ebizibu byalina engonye famire ye teboogera tujja eno ne tuteekawo ekifaananyi kirala nnyo mu maaso ga kamera tulako bansoogereko n'omukulu ne pulezidenti w'eggwanga naye akubulira ebizibu bye ne famire ye abirina nawe kennyini olina ebizibu byo n'emikwano gyo kati bw'oba oyagala CHAMELEON abeere perfect muganda wange olimba just lwakuba nti nobeeramu ebintu ebikolebwa nga byo personal understanding ekitegeera ojja kujja onyiize leero onyiize enkya onyiize lwe muganda wange nja kutulika butulisinga naddala nga soogedde ekitegeera abantu buli ayogera nti CHAMELEON yali amukoze kino njagala boogere oba bo tebalina kye baali bamukoze oyagamba mbu yamukubanga namusuubiza n'omutwera mu septic tank amutti nange nsobola okusuubiza oba olina kyonkoze era ddala nsobola okusuubiza ekikyamu naye nga ate si yenze nkyogera lwa busungu nga gwe kira kiba kyangu nnyo omuntu asobola okusula munne mu septic tank. How easy is that? Omukulu ono Gavana S yamala ewa CHAMELEON banga ki? Gavana S ekisooka mu byonna abantu abo ng'oggyeko okuba nti ffenna tubadde nga tugabana Lion Island naye tetubadde nga bamukwano alina we yabeerera ennyo ne CHAMELEON nga nanga nange mbiraba mbaawo nene wammami ng'abeera naye tubadde nga tetwemanyi nga gavana tajja kulimba nti amanyi gye nali nga mbeera naye nga twesanga tuli ba mikwano tugabana ttiimu yemu omuntu atugatta ali omu era nga twesanga ne tugenda okukola ne tumala okukola ne tudda something saagala kubyogerako w'ensonga bya okalinga nga siriiyo tesaagala kwogerako kintu kyempulidde however justice era erina okwogerwako n'okubeera anti kati mmere tuba tulina okubuuza lwa nsonga gwali ne CHAMELEON close naye kati bye boogerako wadde byeri past omulaba otya kati kuba kati bo abaaliwo bo bajjayo ekifaananyi kiri bwe babeeranga naye era balina eddembe okwogera kibakola ki bo ki kyebawulira era teri abasiba mumwa butayogera kibakola ki kibawulira naye n'ekyo kyeboogera bakimanyi nti bagenda kyogerera lubeerera olw'ensonga mulimu ate kyeboogera nange kyesaagala ekya famire ekitegeera ekya famire wakati waliwo abaana abalaba ebintu ku social media nze nsobola okulaga inbox yange abaana abasinga abaana bajja nakumuza nagamba papa Melody Uncle Melody why is this happening which children you are going to grow up seeing this talk about our papa that's not good can you please help us talk to them at least to take it low nabo bine engeri gye batochalinga nedda bitochalinga abaana ekitegeera bitochalinga abaana kozi njogera nabo abamu sijja kwogera mannya gaabwe naye abaana ba CHAMELEON era mubamanyi njogera nabo nakugamba but this is too much papa is our papa okay Uncle Melody could you please talk to papa about this kuba nabo babiraba kati gwe oyagala oyogera nti oli mukukosa CHAMELEON okosezaamu naki n'abaana si kibi kwogera
bekiba kyaliwo neze obuzibu bwange bwe nina buli bumu ebbanga eryo nabyo nobadde olinda ki kuba muganda wange tebasobola kukukyunya kumala myaka 6 ng'okyaliwo olinda. Nze si papa yansibisa olunaku lumu ekiro kimu nentambula nemuviira paka kati tugamba obusungu bukyali ddala ku mutima nedda si busungu awo kitegeeza kyaliddako kukola kijja kuba kirala nnyo awo otambula n'omuviira n'okoma oleeta omukazi n'akugirayo akaso lwaki enkeera okomawo okitegeera kati nze byebinnuma bamwe owulira emboozi zaabwe zogerera mu 2011 simanyi mu lockdown nankuba simanyi bwe yansanga egundi nankuba ate nekisinga okunnuma kiri kimu nga tetunakuvaawa abakubira wuwe bwebanyumya bebaba babulungi kati newebuuza oba okinyeeyo ki nekamiyalabika musajja mukubi nedda bwokima kyewuwe bwelwaki okima kyewuwe atakubidde wuwe takubidde wuwo embu yamukubako bagendeyo simanya wavidde embiranybyonna era obozzi omugoberedde kati nze Chameleon bwankubira tugeze nga tuzze wano okuyimba nga nzize naye era nzijidde ku ye bimbanga ku posta siriiko kitegeeza nzijidde ku ye okitegeera ate abalina ensonga lwaki ankubye tava buvi mu bbanga nakuba muntu se oba olina kyewamukola ate ogolaba teyeerabira muyinza okulooza nti okimukoze leero n'asirika n'akitereka neruli n'atereka kaba kantu katono nnyo olowooza kyakubidde akantu katono. Kankubuzeeyo ekibuuzo kimu, buli muntu anyumya Chameleon amunyumya mu mbeera ye. Bw'okuza otya okubeera ng'okopinga ne Chameleon for all that long okubanga okyali naye nga tomufunamu buzibu oyinza obufuna obuzibu gyali naye nga amaanyi obuzibu bwefuna ne Chameleon si bwamaanyi obuzibu nina ne Chameleon buli obu butakkaanya mufunamu butakkaanya nemwekyankulamu butakkaanya one day ali yali mu studio nga alikodinga sijja kwirabira nemugamba Brad lwaki wano toyimbewo bwoti ne tutambula bwe tuti antunuulira emala naye kumana mugamba lwaki wano tetuyise nangamba gwe si gwe mpandiikidde music from 2000s ndeka tomanyiira era awo twafuna obutakkaanya nentamya nenfuna neŋŋenda toddamu kukwatagana nkeerange nayo bisudde ebbali kati obuzibu bwe tufuna bubeerawo buba mayina era nga sijja kufuna kizibu kinene na Chameleon ne mugamba kati bano aboogera bino ebigambo bagavana simbu yagenda bamanyiira ate no n'ekyokulikodinga yamulikodinga baba yamulikodinga sorry for that baba yamulikodinga n'akiteekayo Chameleon awo yakola bubi baba yamulikodinga n'akiteekayo n'ate baba teyamulikodinga Chameleon doesn't deserve all those nails era mbu kwe kwava n'embiranye okuba ng'ayogera bino byonna eri Chameleon fine kiri bwe kiti njagala gavana akulage WhatsApp chat ye ne Chameleon yokka gy'oba omusaba nze ebyange bikomyawo mugamba akulage WhatsApp chat ye ne Chameleon eri of recent yokka nze sigenda kwogerera Chameleon kuba buli omuntu ali ebbali ajja kugamba nti ndi mukuwolereza Chameleon ekitegeera ozibangi nnyo abanvuma nange abantu bavuma okubeera ne Chameleon bo baagala mulaba nga ali yekka talina kyajja kukola ng'okyalina Chameleon engamba tandiisa tamanyi gyensula tamanyi bwembeera tamanyi n'abantu bameka tamanyi bantu bameka bali mu bwongo bwange bandyako ekitegeera ali mu kunvuma ekitegeera naye nze njagala just governor akulage bulazi kyatiye ne Chameleon chat eri of recent ne Chameleon aye nekirala excess kayemba kyenjagala omuŋŋambireko kiri kimu Chameleon tannamusindikirako bantu Chameleon talina budde bwa excess kayemba newankubadde yali mukwano gwe bafunamu obutakkaanya ne baawukana excess byagenda ayogera muno simanya Chameleon yamusindikidde musimanya abantu alina insecurity nowhere nze sisobola kubeera wali muntu akola nsobi n'engitunuulira ng'egenda mu maaso kyova kugambye nti ebintu ebisinga ebibeerawo bye boogera past gyessaali boogera mu bintu byesiriimu nze bosobola kulaba nsobi nesijogera bweba yali nsobi nga Chameleon yagikola kyaliiwe oyo aba mukwano gwe balina kwesotinga na mukwano gwe kuba mukwano gwabwe gye gwatandikira saanyo yes ekitegeera era nange sirina lukusa kwogera
ku governor ng'akomerera oli wabula I can advise ekitegeera kozi nange tekimpisa bulungi ekitegeera tekimpisa bulungi I can advise kuba governor mukwano gwabwe simanyi kati bakyali ba mukwano ku nkobera yamanyi omukwano gwabwe gye gwatandikira n'enkomera gya mukwano ate agenda kwogerera mwaka ajja kumaliriza asirike Deri kintu kya lubeerera ne Katonda bwe yali atonda ensi alina we yatuuka n'ako. Kuba yagamba yasobola okutonda paka. Eriyo yuko gyali yamala kati byaggwa yafuna obutuuza ayina empapula talina kagendereza buli muntu ava wano n'agenda e Bulaaya ebyo bye batandika. Kyebanze neewuunya nnyo ng'omuntu simanya Raymond Andi ono wa pini maaso penge yes. Kati se neewuunya penge okukeera ku makya nayogera ku Melody gw'atamanyi. Simumanyi simulabangako simukubirangako simu wansi natandika okunyumyako bukati Chameleon mu bantu walina kutamana na Melody oyagala atambule nani bwoba gwayagala bokomawo Uganda bwoba buli akimumanyo eze sobola kivaamu bwoba olaba nga waliwo ali better than me bwoba oteekawo gavumenti kati atambule n'ono legwe Melody akasajja kakwesiga nnyo bro omanyi waki Zekisooka mu byonna saagala kumanyiira muntu. I know my boundaries. Manyi we nina okukoma n'omuntu. Nze sijja kwogera biri in depth ng'abaana abalala bwe babadde boogerako nzimbiina bye nsobola okwogera. Nsobola nange okuboogerako bye bakoze Chameleon bingi. Bingi nga ndaba bingi. Bamukoze ebintu bingi nnyo Chameleon nabbe ebbali n'akukaabira nnaku ye. Ng'akukaabira nnaku ya muntu omu gw'abeera naye. Nogamba nyamba omugambe ko wanaasusse okitegeera bamukola ebintu bingi nnyo olwakwabba tebasobola kubyogera era bagenda kukugamba Melody abadde yawolereza Chameleon ekitegeera nze bwe mbeera ne Chameleon mmanyi wenkoma mmanya wa we nnina okwogera okukoma kozi oli elda wange ate master wange ate menta wange tica wange ate alinga taata wange waba enfuna ebizibu mu famire yange nga mulopera nangamba nje tugenda okukola ku sheri ejja mwana waffe kaddeyo ku ssomero ngenda kuwako ka percentage awo mumanyi ensonga ezo ali kati omuntu weene mujje ne mukabire mugamba waayo ebiriwo ebiti n'ebiti nafunyemu obuzibu buti jjajja mulwadde ono kati tugenda kukola tutya ne mugamba naye tokwata ku akawunti yo tuyiye ebbali bwe tuva mu ttuwa yaffe eri bwe tutyeri ka percentage bwe kati kagyeko akasigadde kankwasa okitegeera n'ogera n'olabirira abantu nze esayidi gyentunulako eri sayidi embi nayo bwe ndigifuna ndigyogerako sinagifuna sayidi embi eya Chameleon sinagifuna bwe ndiba ngifunye ndigyogerako yes kuba nange obutakkanya bwe tufunamu obwo nange waliwo endaba nga mpiseewo ngamba nano nabumanyiddemu kyadde tekigwana ne muntu ngaye mugamba blood nsonyiwa bw'aba yimusobya n'agamba nsonyiwa ekitegeera ne muddamu ne mukwakala byemiri naye ky'abantu tebakiraba nti Chameleon asobola okwetondera omuntu tebajja kiraba omanyi lwaki bo balina sayidi gye baagala bo okutunula bo baagala kulaba Chameleon ng'atemeddwako ebibawaatiro ekitegeera ndowooza bwe yabalema mu ndongo baagala mutemako okuva mu mikwano gye ekitegeera nze neewuunya abantu Ibula abantu bakosezza Chameleon oyo gwolaba abantu bamanyira Chameleon oyo gwolaba bamubiri ebyedda bye boogerako nze sibimanyi kyenkuga nti sobola byogerako saali naye nze mubina akaseera kano kentambula njogera byendaba teri abadde na Chameleon atamumanyirangako teri alina Chameleon atamumanyirangako taliyo nekugamba n'oyo Kayemba mwennyini ayogera ku Chameleon obubi yagala ne wa mama wa Chameleon n'amugamba ayagala kundoga nve ku Chameleon naye anabigamba mami nakati Melody ako ebintu ebisinga bitugwako kabaka akavaawo ne batukuba kabaka akavaawo ne batuvuma nze ngenda kukaloga era yina eddagala lino lyefuna eno ngamba kati why do you do that omusajja yakwesiga nnyo era to an extent nti n'abantu booli nabo ku lusegere edda mmanyi obakwata omuntu kubanze nkulidde mu mikwano nkuze sikuze na taata sikuze na maama nkuze emikwano gindeeta emikwano gye gisinza okumbezaawo kitegeeza bwe mbeera n'omukwano nze mmanyi bwenkoma omanyi bwokwata genda mu kolosetiyo ne zijja lugoye lwo nga toŋŋambye
kakube kozesa washirumzo sola zikozesa nga tongambye ate gwe ngoli tosobola kunteresa ssente zo nembulu ekyokulya nezikwatako mala kusaba nga njagalako mutwalo nobontereseza miliyoni 3 buuza sipapa naterekako miliyoni zenga 6 nga sirina lanchi noguma nekalakata nemukubire simu nemugaba naye njagala kulya enjala ennuma najja nangamba kati ssente zizo lwaki tosobola ssente n'olya thats me royalty bw'obeera nange manya oba ofunye banka y'ebintu byo yenze kitegeeza ki mmanyi wenkoma nga ndi n'omuntu kakube kwogera ku Chameleon newankubadde mukwano gwange era nina wenkoma olwo bye sijja mwogerera naye yalina obyeyogerera newankubadde mbimanyi kale babagamba omuzungu akyogera ati agamba talking too much doesn't mean you are making a point. Si buli ayogera ennyo tiabeerako ne point gyakola byebyanga. Okay, oyo akyali Melody nga bwe nabaga nti embeera lwakuba nti munnayo obudde bwe butukwata empindi. Melody nga naatera okuba nga nkuta omuntu ayagala okumanya essaawa zino Melody kikyaliko, what do you have for your fans, oli kuki tumalirize. Actually nina tuwa gye ŋŋendako mwezi ogujja akinjogera yokansooka enjijja gyogere kubanga munne kati you need to update your fans abantu gye baleese bose babakutegeera nina festival zengenda okukola around Europe. Okay. Zategekeddwa Jampara ne reggae jams ezimu eziri around Germany. Okay. Ndi mukukola ku album yange of 12 songs enaatera okuggwa erimu Songs Avenue bali mu Jima Staringa. Chemical Beats yalinako ennyimba ennyingi. Chemical Beats naye muyimbi muno producer yalinako ennyimba tekuli kolabo album yange tekuli kolabo singa ozizo kawe nabantandeko kolabo ngena tekako kolabo yalaza Morgan naye nakyo kyakirowooza nina rhythm gye ŋŋenda okuta next week. Rhythm kuliko Bafana, kuliko Ketchup, kuliko Latitude South Africa, kuliko Wise Words Jamaica, kuliko ne Wizo. Okay. Yeah, buli omu yataddemu verses mu rhythm. Nekikolanga Cypher. Kiri so disappointing ti. Kwezi eduli zino tulina kugundi ya Chameleon. Oba yadde collabo ye nayo. Nyimba nina nyingi ne Chameleon sobola okusika wali n'entuuza wano. I just don't need that. Just kyetaaga. Okay. I'm not now. Kale abayimbi abasinga abaluddeluddewo oku Melody tulaba nti bakola concerts olinayo enteekateeka n'ogamba nti munnayo oba Melody kino it's not a must because tolabangako ku concert ya Wayne Wonder olwogira nedda tomumanyi kati so kola concert is not a must kyo kibayita nti amazina amakoppereze gakola kitamenya ekiwato banyi tubalane bamisikirayo ekiwato. However Chameleon yali yategese okunkolera ka corporate dine last year newe yagenda okukankolera ate wenagendera e India November. Kati this year twali twagala okukakolera ng'ate nina kali endala ate gye nali ntandise ey'okubeera events director and producer nga ndi busy with Wizo ate nezija nembeera busy with him kati nangamba we can do something next year. Okay. So we are putting it in pipeline. Okay. After releasing my album, those are tujja kuba tunaka. So we expect something big next year. Of course, yeah. Okay. Kale, oyo abadde Melody. Soko tugambe obugambo obusembayo eri bafans bo tumaliza. Bafans bange nze mbagala nnyo ensonga bafans bange teboogera nnyo. Ye n'ekirala bebale kumpagira, bebale kubeerako kirungi nnyo. N'ekirala temuvaako temuwulizanga bigambo by'abantu balala bannaye. Owulirizanga allegations genda mu inbox y'omuntu omubuuze. N'ekirala tovumanga muntu nga tokoze eki nga totegedde lwaki omuvuma. Kitegeera. Nze omwana yavaayo n'avuma maama wange. Ne mugamba kati ng'omala okuvuma maama wange ozzaamu. Ng'amumanyi. Ate ng'amumanyi. Osimanya kati ngenda ku nnyoko. Alina we yakyogera ne amusumanya. Lwaki ngenda kuzina nnyoko muti. Mugamba kakati. Mugamba kakati maama wange mukuyitire ebyaddala oyagala mukuyitiremu ekiro kino. So please bannaye mukozese bulungi social media. Tegera tugyagala nnyo but that's not good. Mukozese bulungi social media mujja mukuyitira wadde
muge munaye mami njagala okyalireko gundi ate ebyokukola bikugule njamujjayo gyali akukyalireko but that's not good. However onansonyiwa ekyo kiyiseemu naye mbadde sina ngeri kiyinza kiyitamu so mukozese bulungi social media ennaku zino polisi yaffe ekola bulungi bwebakuyisa obubi ibula bwakuyisa obubi mulope ate tewalaba ono kakoni yayisamu wa gravity teyamunoya bamufuna so abasajja balina engeri gye bakolamu intelligence yabwe these days and we don't know how olabirawo nga bakutuuseeko so don't be a victim.